Okusinziira ku byatuuse ku mutabani w'omuyimbi Dr. Jose Chameleone okutwalibwa mu kkomera mu ggwanga lya America omukulu Solomon Kampala omutabani w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo naye n'abeera ng'ate munange atubuulira biki byali mu kubeera ng'ate akwasaganya ddala akadde kano mu ggwanga erya America era ng'ono takomya okubeera nga tatubuulira byali mu kubeera ng'ate akwasaganya avuddeyo n'ategeeza mbu akadde kano tasobola kubeera ng'ate akomawo mu ggwanga lya Uganda era nga ina n'ensonga ze zasobodde okubeera ng'ate atuwa wansi awo mu butambi ngenda kubeera ng'ate mu kuzannyira osobola okubeera ng'ate nawe weewulirako omukulu Solomon Kampala byasobodde okubeera ng'ate ayogera okusinziira ku byatuuse ku mutabani wa Dr. Jose Chameleone era nga bano abaana benkana emyaka owa Jose Chameleone ono Abba Makasi Sako ne Solomon Kampala bonna almost bali mu myaka gye gimu awo ne mutabani wa Bebe Cool bonna era nga waliwo n'abavuddeyo ne basaba Solomon Kampala mbu anywerere naddala ku ebyo byali mu kubeera ng'ate akwasaganya aleme kubeera ng'ate abasooza so bino biragenda kubeera ng'ate mbikutuusako awo mu butambi osobola okubeera ng'ate nawe weerabirako biki embeera nga buli kubeera ng'ate tambula sayidi zeyo tuula butuuzi kali genda wasaawo suulawo endowooza yo okusinziira ensonga nga bw'ogenda okubeera ng'ate oziwulira nti erako ekigalo ku vidiyo sharingirako abalala subscribe nga tugatteko mu butongole buli wennaba ndeese vidiyo ojja kubeera ng'ate ofuna notification nti kakati ate agagudde esayidi zeno ge gano kati olw'ebisonga zino eza Solomon Kampala ki ekiriwo akadde kano tamba Yo Kampala omugeraganya n'omwana wa Chameleone. Abba Makasi Mayanja. Chameleone ali eri Bungereza ali mu America. Ali mu America ne mama we. Alwana mu luguudo byagire kikati omugeraganya n'ona ina n'omukutu gwa Twitter oguliko abagoberezi. Juka ku Twitter togenda teekayo bintu bya kigundi. Twitter aliyo president wa America. Wali president wa Bungereza, waliyo president wa Bufaransa, wakitegedde. Kati omwana omuto myaka 22 bw'abanga abo bantu bagoberera. Bomugeraganya n'omwana wa Chameleone obeera mujega nnyo. So you just turned 21 recently. I did. Just a few days ago, and happy belated birthday. Thank you. Yeah. Are you planning to run for office at one time in Uganda? No, not really. Speaking to? My name is Sekai Solomon Kampala Kyagulanyi, and as you can hear from my last name, I am the firstborn son of Ssentamu Kyagulanyi, the truly elected president of Uganda. And I'm a student in the United States of America. I'm about to graduate with my bachelor's degree in data science. Wow. Yeah, and data science. Yeah, and I like to do some political advocacy on the side because of the views that I have. Did you say you like doing that on the side? Yes. Looks like that's your main thing. Well, it's life. It's life. And caring about people is my main thing. And I care about Uganda. So, yeah. But for work, you know, just the way people use these words, for work, I want to work as a data scientist or a computational scientist or an applied mathematician. Yeah. But I like to fight for people's rights. Let's take a look at the richest man in the world, Elon Musk. Yeah. He's got so many children, but you don't see them in politics. People have said, why don't you do the same? You know, why do you even care? Why do I even care? I think it's the default natural state of a human being to care about other human beings. Brilliant, yep. I don't think it's weird at all that I care, and I think that No. anyone else that thinks that it's weird that I care about other people is weird themselves. Yeah. So you just turned 21 recently. I did. Just a few days ago, and happy belated birthday. Thank you. Yeah. Are you planning to run for office at one time in Uganda? No, not really. You just said I should run. Well, I think you should run because if you want, you know, unless you have other goals for yourself. For God such as So you're not running for office? No. What I want to do is to gain as much knowledge as I can. I'm going to go to grad school and I'm going to be in school for a while. I don't think it would be strategically useful for me to be in office. Yeah. Because I would be a target for political slander. Yeah, You know. 100%. Hey, I've seen it. Even when you smile, even they when accuse I you for smile, smiling. you know. Yeah. So I would rather make an impact in the best way that I can. Yeah. And support other people. Yeah. When jackbooted thugs, I usually refer to them, raided your home and
they were wanting to hold your father captive and they held your mom captive. Yeah. And at that time you went on social media and threw out some few choice words. Yeah. Do you regret? That was an unfortunate situation. That's what I can say. I regret my choice of words, but I don't regret the thoughts that I had in that moment, and I don't regret the urgency with which I acted. And I don't regret the fact that Ugandans came and paid attention and saved my mom's life. Do you, in any way, do you still harbor that hope that things will change? Things will definitely change. It's not hope. It's just, that's just how things work, you know. Things will change. Yeah. Things, that's how time works, you know. But the problem is the unpredictability. Exactly. Twabiranga mu class nga manyi abana abalina emitwe eminene be basinga amagezi. Twalinamu ebivubuka nga birina emitwe egyakula. Waliwo ekivubuka kyalina omutwe nga gulinga ogwa buffalo nga gwefaananyirizaako ogwono kijana. Kati nze nali manyi be basinga amagezi. Naye bw'okula lw'otegeera nti emitwe egimu abantu abamu beetisse watermelon. Kati musajja mukulu mpulira alaajana. Era bwe banangoba tewali agenda kugoba. Already you don't have a job. Okujjako nga ne mu nsi z'Abawarabu waliyo enguzi, tosobola kuŋŋamba nti ddira mu 650 lw'ofuna mu kasaale nti lwe lubeezaawo ogwo omutwe omunene bwe gutyo. It is not possible. Saagala onnimbe. Gwereka abaana bakole ku mpapula zo. Omanyi mu NUP mulimu structures, mulimu department. Kati waliwo abakola ku mpapula ezikomyawo abantu ewaka. Gye bagiyita forced leave. Leave etali neeyagalire. Forced leave is something like that. So just wait for you. Teweesindika. Buli omu ajja kufuna. Kyakubiri senga olina musanyufu nnyo. Mujja kunsonyiwa kyayika ninamu kafulu naye. Eddoboozi teriri kiriya naye kino mbadde nyino kibagamba. Omwana senga tatya nakutya. Already you don't have a job. Ogwo omutwe munene nnyo okubanga oli mwogwo omulimu. Omulimu gw'akasaale gunyuma omuntu nga ali physically fit. Naye kakati already olina omutwe omunene gusinga ogwa boosi wo. Omutwe gukulinga gwa ndogoyi. Essente zonna oziryamu palata. Wena n'ogejja amatama n'oyagaagala. Kati oli mwera sente bulijjo z'okola oziteekawa. Mbadde manyi bulijjo okola. Lwaki otya okukomawo ewaka? Komawo. Ndabe ewaka walungi. Ate wagambye gw'owagira yafuga. Kati gw'otya ki? Komawo ewaka. Osanga naye bajja kuwaayo akafo akasaamusaamu akajja mu kitiibwa kyo. Engeri gy'oli wa mutwe munene bajja kuwa omulimu nga gw'osoma emitwe emikulu gw'omutwe omunene. Bivubuka biri wano. Kono nabiseera ku social media. You have a very big head. You get peanut money. Sajja mukulu, omutwe munene, oli mu kasaale, mbw afuga yafuga. Simanyi afuga yewine. You are very idiot. You are a fool, you boy. You're wasting your time. Myaka gye wali maze kati gwe size yeeyo esaana kubanga esala bibanja. Kitegedde. Ng'oli mu property masters. Eyo size yo enyuma kubanga ekubye makooti etambulira mu SC oli awo okuma generator y'abasajja tebagibba mu mafuta. Sajja omukulu bakuteekawo ne bagamba nti senga tusanga amataffaali ago nga geetoddeko you're there. Omulimu si mubi naye buli mulimu gulina emyaka gyagwo ne size. Kati size yo n'omwana teyeetaaga kuba kwogwo mulimu. Sana okubanga ali ku mulimu mulala nnyo nga senga kyali kyasoma senga kibalira bitabo bino procurement webityo kibala lwaki lisenga obala ntende mmeke ziyingidde Labani afulumye naye olyawo omutwe munene weeraliikirira okukomawo ewaka bajja bakutaasiza okufuna 650 olyako 550 osigaza ddiramu 10. You fool. Kono na biseera bya bwafuga gwe nalonda afuga yafuga yali badde afuga ng'oli eyo. Bana abalonda afuga yafuga bali eno bavuga mpenkoni bali mu farming goli eyo generator y'omusajja wetu gisanga ng'evuddeko eppeesa ate omulimu osigaza kikube koti ku nusu 650 nakyo kiri awo. Bino ebivuuka nze byantaba mwana bisula bubi nnyo ate bijjalo ne bireekaana mbw afuga yafuga.
are you, Senga? I'm okay. How are you, Hannah? I'm okay. Kakati, oyo mukazi generation, banange ate bino binsanze nga already simwagala. That woman is very bad. Olala ffe tuli ba half caste bakyotala naye omukazi yavaayo n'atuvuma. Yabavumira ki? Ate nga yemyusa abafaanani. Olwokubanga alaba abakyotala bo bali like they are natural. Kati amulabamu oyo omukazi ayina ennugu. Walaba omuwala omuto omulungi ng'alina kye yeekoledde tayagala. Kati yalaba nammere olw'ekinnuma yengeri gy'abeera tugamba mbu ye mulungi obulungi buliwa talina bulungi bwamu kubanga byonna bikoze yagambye bagenda kujjako minisita yagambye bagenda kumujjako bwa minisita kafa olumbe wabula nedda atugamba nti mulungi kuki omukazi ayina ennugu era nammere yegendereza abakazi we bati bannange mulogo n'okubeera generation muliwa nange musenga mbadde nnoonyaayo wano timu generation ajje tumuteekeko tulabe kyatugamba waaye let me tell you something nze kuva buto like kuva dda nali ndowooza generation ayiramu ku magezi naye bannange omukazi talina magezi mutwe mukalu nzijukira nali mufollowinga n'omufollowinga edda nga yeeyisanga alina amagezi nga kyewa importance kyonna timu jeni musindikidde akagundi halo timu jeni Tagumba. Oyo naye ayagala kwegatta mu bantu ba bulijjo. Ate talina nno network naye. Ate yategedde. Watisiraninga generation. Teyategedde. Naye watisiraninga generation tatusiiga mazi. Teyategedde mbuno bagabayo ekyebiri. Agule data. Musiru. Gende maaso banaye abantu balina obudde mbuze ngenda kujjako bwa minisita nyo ayi nawe sooka obufune olyoka ojjeko banno no senga obadde ompita Remy yogera ndowooza ali mu kustrugglinga ne microphone kubanga amulaba mu comment section ng'akubuuza oba omuwulira. Chris Kent. Adala jangu otubuulire. Sala. Senga gyebaleko. Kale naye gyebaleko. Kakati senga. Ngafe abalabi b'omupiira. Mu kisaawe abasambi bonna bagoba agulina. Saa zino wotunuulira ba MPs bonna, ba ministers bonna, Nammeere yali active. Era ye number 1 minister, ye number 1 MP. Abasigadde bonna bali mu kwebaka. Kati bagenda kubanga bamukolako ebintu bingi okusobola okumukkakkanya. Kati oyo Jeni alina minisita omukadde gwalya yamuzinanga ng'amusuubiza omukuttayo omulimu Kasolo. Kakati bw'ataafulumira ku kabineeti Honorable Kasolo ye nalabanga emmana emusalidde bwereere. Kati ate obusungu n'agala busse ku ono Nammeere olw'okuba ye kwali tufudde bitu bantu era Nammeere bagenda kubeera nga bamukola ebintu bingi okusobola omukkakkanya kubanga bw'agamba nti ye yamusa ku bwa minisita ye lwaki teyabwessaako kyagamba akasolo katunda gy'abeera ku myaka gye takoowanga teyegomba kutuulako mu nsi ye nakkakkana akona kagwe kakati
Mwachura kintu ekyo. Honorable Kasolo owa gundi owa Doctor. Ate ali omu Honorable Kasolo. Ate era minisita. Sala kolera abantu. Gatuwe. Ate Sala chichora zewa. Komawo. Tochitukora. Kati dokita bwe yavuddewo ne waddawo generation. Okitegedde kintu ekyo? Labda Sala naye senga okimanyi nti no Honorable Kasolo tebakwatagana na Nammere. Of course. Anti Nammere akola amazima. Omukyala woli ng'akimanyi tebakwatagana. Era naye mukama. Ekyali kimututeyo kwefuna abasajja. Bannange senga omukyala gwe bayita Sarah biki Nammere gwe yayogedde gundi Jeni gwe yayogeddeko Sarah ki? Sarah Kiyingi, Sarah what? Gwe yayogeddeko Masaka. Si wa Masaka oyo RDC Warakai. RDC Warakai. Yabadde yagambye mbu kye kirooto kya Nammere ekyentiisa. But they were your friends. Bali ba mikwano ne Nammere. Kiyimba. Wanje Sarah Kiyimba bali ba best friends ne Nammere. Kuba RDC Warakai. Kati kabaya mukana. Abafunye emitwalo 2 muliwa. Tesala bira kumbira ivu byaba. RDC Rakai. Dabono pala. Ani akulese. Wajje ko teri agana na kujja ko struggle. Ngeze kumbira ivu byaba nonga sitegedde. Bwe yasama. Kireke kibeereko kimabina. Tetujja kujjako nyabula. Jaye bimwa. Tokijjako kireke kiboneebone nyabula. Aisha temudeera kolwa mpaka. Mwe. Gundi alazeewa Sarah. Sarah gende Kasolo n'ava. Padroni emunonyi. Sarah bamutisiza ndowooza. Ate Sarah twabadde naye ku live ya Timo n'amulabye. Gochi Diana. Summer events. Ekyo kidayana kye kigambye bute kyagala kubeera ku birayivu byaffe. Wano waliwo tiimu Jeni naye maanyi. Kiringa n'emizi. Lutagamba. Aliwo emimwa. Oba teyategedde mbuno Jeni abantu yabawadde emitwalo. Lutagamba n'oyisirana kale. Annange. Ndoza mbasiibule. Yabawadde ekyebiri. Abanaku beewuwe. Abaffe. Mbasiibule. Otusiibula ki? Tonja Samira agambye genda. Senga naawe. Baale naawe gye baleko. Nze ndi ttiimu Nammere. Tuwulira. Era Nammere. Tusiibula naye ffe tujja kunze. Nze we nategeeredde nti Jeni tategeera weewano. Toogera ku bintu ebizimba eggwanga ali mu kugamba amu beautiful. Nze nnyina figa, nnyina entumbwe. Kati ebitagasa ebitagattako aleeta nuisance ye mu bintu ebigatta ku ggwanga. We namufiiriddeko ne ŋŋamba wamma Jeni. Tulina okubaako oba tumutwale mu rehabu. Nanga yandiba mulalu. Naye era Nammere tagenda musobola era Nammere jju. Nze ndowooza yange senga.
tonzigyako mbadde nsaba osooka ompuliriza ndowooza Jenny temwamutegedde okitegeera kubanga of now abantu bonna bali ku social media babadde bagamba aba NRM baffere okitegeera basuubiza abaana ne batabawa ssente ate Shakira era nammere we byatandikidde twabaddewo sitore zonna twazirabye Mulimbeeko Shakira labayo senga asi kukyankalanya okitegeera Shakira obeera wa nze mbeera Uganda ndi ku ground senga ale genda maaso naye tusenge jeso nze namere mwagala kubako nabe bwaffe naye nze ngamba oba Jenny tetwamutegedde butegezi